Mubende ojja kiwulira mu munnyo amafuta kigakola kyekyo kubanga emmotoka ebadde ekozesa nze kampa example mbadde nvuga emitwalo 10 okugenda e Kampala kitegeeza kati ngenda kunywa 18 oba 2 n'okusukkawo kati taxi ebadde enywawo zeenywawo simanyi ze banywawo kitegeeza ayina zijja kuggwa atambula oba olina kizibu ki kati so oba ng'ogenda kutambula ogenda kujja mu kibuga eky'Emubende ng'obadde omanyire ka bodaboda kalukubinja kajja kunzija mu tawuni kantwale ku main hospital mbawo 10,000 ojja kusalawo siringisi 3,000 ate nga siba nenya kubanga nabo amafuta gewonya mu pikipiki zaabwe taxi okutwala Kampala okusaba emitwalo 5 teeka mutambula genda yo securing your future naye nga ensonga y'amafuta eno abantu abasinga benyogendako nabo basooka tugamba nti badrivers babirola bava Kenya bagenda ku strike era video esanze okusakirwa ku social media nga bali mabbali ago gabirola be bazanya mupiira bakola zowezo naye nga strike yava ze sente ez'obuseere gavumenti za Uganda zeebasaba okwesasulira bakebera COVID-19 nga bayingira eggwanga kati bo bagamba lwaki Kenya tusasula sente za COVID test ne mutasula sente za COVID test yo kimu ekyokubiri waliwo kampuni y'amafuta evuddeyo ku page yayo ya Twitter negamba gavumenti erekeraawo okulimba bannayuganda mbu si yeyina omukono mu mafuta okulinnya eyinza okuba directly tegambye nti muteeke ku ssente bwe ziti naye bulijjo twogera ku economics batugamba forces of demand and supply nti ekintu bwe kibula olw'obwetaavu ekirimu naye ngenda kyogerako ensonga eyo gye tujjako mu maaso awo nti si buli ataddeko omutwalo gumu amafuta gagula mutwalo awo tugenda okujja gye bujjako mu maaso awo naye omusajja omu CEO wa kampuni y'amafuta emu mu ggwanga gye sijja kwogera linnya yagambye bw'ati nti ekizibu nga muvudde kuwali abasajja aba striking abasinga amafuta gandibadde gakola ki gayingira kuba ne bannayuganda abasinga balina trucks ezaabwe ezireeta amafuta osanga petrol station nga ogita Haruna petrol station ng'erina birole byayo bitrailer nga 20 ebigenda e Nairobi nebinona amafuta kubanga abasinga tebalina dipo mu industrial area nga Vivo Energy n'abasigadde kati abasinga bakusa ku trailer zaabwe bo bandibadde bayisaawo amafuta ne bagalira kyobola bera abamu balina amafuta abatalinda ziri eza Kenya eza striking ne challenge eri bweti waliwo company erimu omunene mu gavumenti kino nkyogera nga nkirako obujulizi eyaweebwa contract ey'okumarkinga ne kuverifyinga emmoloka z'amafuta ezingira mu ggwanga lya Uganda kale emmoloka ezo zijja ne markings nga Jet 1 nga mafuta g'ennyonyi eyo yo teyimirizibwa kasitebeera nga egenda n'okutuuka ku kundi ku border post nga kumpi nanyo yagikiliyarinze dda kuba amafuta ga nnyonyi bageetaaga nnyo ka Jet A1 zo ziyita kati abazimakinga kampuni eyafuna contract eyo ekola okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 9 no more no less tesussaamu eddakiika petro loole y'amafuta ne bwetuuka ogimakinga esasula omusolo gwayo bagikiliyaringe ku ssaawa 9 eddakiika emu tebajja gikolako gayo ono bwe yawandiise n'agamba nti kitegeeza loole zisobola okumaakingibwa n'obudde bwe zimala ziyitewo zijje zikiliyaringa emisolo zivugibwe zigende gye zirina okugenda zirina kukolebwa wakwatibwa ssaawa 2 n'ekitundu ate nga bamanya abakozi ba gavumenti bw'ajja mu ofiisi ku ssaawa 2 n'ekitundu ayinza okutandika okukola ku ssaawa 3 akyali ku ssimu akyakola makeup mubala mu banka mubala mugenda mu municipal council ne ku district waggulu bali byabwe bali permanent and pensionable bimanyi ebyo kati batandika okukola ku ssaawa 3 zigenda okukola ssaawa 8 kitundu banywe ku 9 tebaddamu kukwata ku makinga muluka ya Uganda y'amafuta yonna kuyingira kugikiliyaringa bajja kuddenkera ku ssaawa 2 tebakola ku weekend kati abasajja bagamba nti emmotoka ezisimbye layini ez'amafuta ezitakoleddwako wakati w'essaawa 9 ne ku makyenkya ku ssaawa 2 n'ekiro bagulawo office ziba nnyingi ate baggulawo
ezaasuze nga zingira oba ezaafikidde ze bakolako. Kitegeeza waliwo akifunamu ennyo. Eyo sijja kugendayo kubanga siri mu gavumenti, naye nga amafuta agakonkomalidde ku booda nga Ebusia, sayidi eri ya Kenya, Maraba, sayidi eri ya Tororo, mangi nnyo loole z'abantu bamazeewo wiiki nnamba zisimbye layini ez'amaguza ebirala nga eŋŋano munnyo zo zibayitako nabbali, kubanga bano bateekako akakwakulizo okulooleza amafuta, kubanga waliwo ayagala ozimontalinga nozifunamu okulaba nti omusolo gwabwe bagufuna mungi. So ebbeeyi y'amafuta okwekanama evudde kuba nti amafuta agayingira eggwanga matono, ng'ogatte n'okwediima kw'abavuzi ba birole b'e Kenya n'endaba birole bya Uganda ebyama petrol stations ag'abannayuganda ebitasobola kujja olw'eyo enkola. Tebakola kiro balamakinga birole bino kasazo saa mwenda ez'eggulo nga bannyuka, ng'ate revenue esigala ekola eyingiza ab'ebyamaguzi ebirala, ayingiza emmotoka empya eziva e Japan, ayingiza ebirala byonna munnyo, kologeti, sabbuuni, sukaali na biki muceere, naye amafuta kasazo saa mwenda wagamba okumaawo. Loole zipaakinze ziri mu kilometers 17 emu ng'epaakinze olwega waaginnaayo, naye ng'ate n'endala zikyajja, abasinga bakyagaanye n'okugenda okuganona nga tovudde awo. Kino ekigambo kigende eri petrol stations. Mu corporate business tulina kyeyita corporate social responsibility, bagiyita CSR. Lw'okola amagoba amangi n'oddizaako eri abantu ba customers bo. Kati nga hata FM bwe yakola wano ettu lya Ssekukkulu, si kuba nti bye twagaba twali tubyetaaga, naye twali twebaza abantu abatuwagidde ebbanga lyonna. Owulira MTN ekoze promotion negaba emmotoka n'ogamba naye kwedi bazigaba, yes bazigaba kubanga batoola ku ekyo kye mubawagidde omwaka ogwo gwonna oba mu period eyo gye bakoleddemu promotion. Kati ntunide petrol stations mu kibuga eky'Emubende tulinamu 2 ezisussizza nti mu lunaku lumu wa petrol station gye mmanyi eyayongeza amafuta just yalinga yalaba crisis n'eyagala okukuba ba customers naye baana ba customer be bakuyimirizaawo ebbanga lyonna ng'amafuta tegana kwekanama. Kati singa ofuna chance n'amafuta gabuze gwe ate n'osalawo bakuba ku mutwe, nja kumentioninga petrol stations 2 ze ngenda okwebaza. Wetebampa bulango kino kankikole kubanga bo bakoze CSR entuufu. Nebaza nnyo mwami Muteesaasira owa Shell petrol stations Mubende n'abaami ba Total Uganda nti no matter the crisis amafuta gatuka negawa ku Total naye nga tebongeza bei na sembo ganywawo lwe gayingira mu kasanvu Total nga twasingize 17.5 ngende Ewaka nkomawo nnyo amafuta nenzia nenkola sekanyira ku Okutano ngenda okudde nga bongedde musijja singi 18 kageze ku nyalu 8 kyendozana ne wansi ku kapipa ku Shell nga bali mu beeyi bali awo tebasusse shillings 15,200 naye mmwe abawakubye bannayuganda ne Mogas no petro ne petro wano ku highway mwebale be bantu kati abo abamanyi ba customers nti no matter the crisis katufune ka katono naye nammwe katubayise mu mbeera enembi. Aba kye mukoze kwagala kufuna amagoba ga lunaku lumu ne ba customers bammwe singa balabanga gwe amafuta ogatunda omutwalo gumu nga ku petrol station next to you atunda shillings 15,200. Customer akulowoozaako ki? This is food for thought in business. Customer akulowoozaako ki? Kibeera nkuba nti seminti yabuze wano mwami Kisaakye n'amutunda $5,000 nga Mwameriana akyamutunda $3.3 kale oba 3.8 nga yenna Hima cement nga yenna Tororo cement. Kati ye mwami Kisaakye gwaba atuze sente ezo aba yamugjeewa nga munne across Alex
oba wali just mpe example kwa ne batuli okumpi sijja kwogera kwewala jagama no nayanjogeddeko naye gwatuguza amafuta omutwalo nga tosuubudde nti obugenze mu katale n'osanga ebbeeyi empya nti ku luno gwe wasuubudde wagasuubudde 9 oba 85 okyali ku sitooka enkadde naye okozesa challenge ya crisis okuba abantu abakubagidde omwaka ku mwaka enkya embeera bwe nadda ku nnomo bakasitomazi abanaabalaba nti kweyo badde obakuba bukubi bagenda kudda okuwagira awo nsimbyewo akati bagenda kudda okuwagira ng'ate bandigaye temunnange tunywedde wala amafuta mu mbeera eno omusajja atuyimiririddewo gwagago g'otunda omutwalo nga bonna bakwetoolodde bali mu singisi 15 wakubadde gabuze gwagago wagasuubudde luddawa anyway ebyo byonna in terms of business otuka ekiseera n'olaba nga kijja kukunyiga nga crisis olwo crisis tegenda kulastinga nsuubira gavumenti bakyade kunninga ne delays ezibadde ku border nekyayita bannakenya badrivers okustriking olubasa basende nnyo bakebera covid buli lwayitawo kijja kugonjoolwa kijja kutereera bwe kinaakomawo onaaba okyayina customer loyalty nga babadde balaba nga obakuba bukubi so ebintu ebimu tuleme kitwala nti bw'ofuna w'okubira banno obakuba bafiirako enkya bajja kukulinda mu kkoona ojja kulaba nga bakukisaako emmotoka bakukisaako pikipiki kubanga naawe tewababeererawo mu biseera bye baali basinga okwetaaga ate nga bakuwagidde naawe wali obeetaagira ennyo nga muli mu competition ya siringisi 5 nasalako abyo yasalako 5 naye gwe oguza amafuta siringisi 10,400 oba 14,500 kazibe 5 n'ogaguza munno omutwalo gwa ssente just because waliwo crisis kalugenda mu mulango tukoma otobako hati tukwanjulira Fortune Gold akolebwa Bidco Uganda Limited mu bipimo ebyenjawulo ekitundu kya lita emu 3 n'obudomola obw'5 Fortune Gold butto mulongoofu talina bulabe bwonna ku bulamu ng'agibwa mu nsigo z'ebirime Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba butto asabikiddwa obujja mu ngeri eya zaabu Fortune Gold atuusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka woomesa by'ofumba leero weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket Fortune Gold obuwomi bwa Uganda mwebale kutuleetera kantu gasaze drinki wamu n'akalushopeke maama nnyabo buli buwooma tebulaba ku nnyonta mwe bannina sitresi bannakoowa ebirowoozo nammwe basirina maanyi wededa munywe ku ntuga saze drinki n'akalushopeke obukolebwa bannaffe aba Emmanuel Company Uganda Limited gw'omusuubuzi naawe kinoomu ntuga saze drinki wamu n'akalushopeke buli ku mutindo gwa nsi yonna songa bugula 10 lwokka okumanya ebisingawo 075 29 38 55 oba 078 5 07 69 wulira obuwomi owange ngoye mu mwawula bibanja anti mutabani wa Zebidayo munnange yatikkiddwa naye ffe twali abatatikira ku baana tuyumba abaana be yabatemere kuba eddungi atya naawe Okutuuka Star Junior School Kigezi basomesa okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu eri abawala n'abalenzi ab'ekisoko n'abava waka basangibwa Kigezi Madugomba abasomesa batendeke endya nnungi empisa eby'omwoyo eby'emizannyo n'ebirala nfofoola okumanya ebisingawo noti 776 94 28 62 oba noti 752 94 28 62 Okutuuka Star Junior School. Munnayuganda kankwanjulire ekipya ekikkuse ku Hope Beauty Center wano mu kibuga Mubende tukuletedde ebiriko ebiri mu mulembe gwa 2022 omuli obuviyo bw'omulembe obwa 2022 jangu ku Hope Beauty Center ogulenga bw'owangula ebirabo bya saluuni ebyenjawulo omuli hand dryers t-shirts endabirwamu za saluuni obuviiri obuliko ate nga bw'owangula akaviiri tukutwalira mu Hope Beauty Saloon ne tukakusiba ku weereere kati mu bwenyi bwa Hope Beauty Center we wali Hope Beauty Saloon nga gwayagala okuyiga okusiba enviiri jangu tukuyigiriza emisono egy'enjawulo
eby'enjawulo ate gwe omugole ayagala okusiba enviri n'okwewunda teri ayinza kutwenkana so nga tulina n'ebyabagole byonna ebya 2022 tulina ne aprons omulembe era nga gw'omusuubuzi jangu otusange mubende mu kibaati ku Kabalega Road oba tukubire ku noti 758 58 43 oba 0783 28 Hope Beauty Center abalala bajja kutusangayo mu 2022. Wayagala dde okusoma busaba buzaalisa oba naawe abadde abwegomba naye nga tolaba w'otandikira Mubende Institute of Nursing and Midwifery ettendekero erisinga bategeeza wenna nti omukisa gw'okwewandiisa gukyaliwo ku ssomero. Okwewandiisa tekwetaaga bintu bingi nnyo, jangu n'ebiwandiiko byo ebya siniya ey'okuna ssaako ne identity card. Bw'abadde abuze basangibwa kwata peni n'olupapula nkulagirire. Bano bali mu kibuga e Mubende okuliraana ofiisi za Forest e Kaweeri. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku nnamba zaabwe ez'essimu 0772 54 10 ne ku noti 751 3 32 12. Essomero ly'abawala n'abalenzi eryajja okumala ennaku bannayuganda lisomesa arts ne sciences ku O ne A-level. Balina science laboratory ez'omulembe, library, UNEB center O ne A-level nga basomesa ne computer. Abasomesa bonna era abatendeke mu by'emizannyo mo ate okuyimba ne katemba bakafulu. Essomero liri mu kifo kigazi ate nga kisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi era ng'eddiini zonna ziweebwa mukisa kyenkanyi. Bafaayo nnyo ku mpisa z'abaana, babaliisa bulungi nga ne security gulugulu kyokka ng'ebisale bisobolwa buli muzadde. Lisangibwa Mpanga Busundo mayiro 5 okuva Emityana ku luguudo oludde e Mubende. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0772 58 5275 oba 0782 44 112. Redi eno erungamizibwa enkola eya Uganda Communications Commission. Kachimu bbiri katonyeze 3 Heart FM eddoboozi ery'essuubi Haruna Kigundu Serwange emanya program bagiyita Sekanyolya. Tuli ffenna ova ku ssaawa 9 tuggwa ku ssaawa 10 mwalenya bagoyera emipiira gya Africa Cup of Nations ku radio eno labena program zetukola mwebale nnyo mwebali ddala okuba nga muwuliriza. Bankyogera ku nsonga eya crisis ey'amafuta nti newakubadde waliwo okunkuba essimu aŋŋambye nti kakubiro ewadde watawera 50,000 batwaliro sings omutwalo gumu mu 8. Ate ekintu kyemmanyi ku mafuta gano ebiseera ebisinga bwe galinnya bwe gakomera bwe gakka era ab'emmotoka basigalayo babadde bakyatwala abantu mu ssente za covid naye nga kati babagaba bati full board jikali babasazeko half which was understandable. N'amafuta galinnya era mujja kusanga nga kino nga kiweddewo waliwo ebbeeyi etagenda kendeera ku transport. Mwebale nnyo abantu abawulidde omulanga gwa conscience ne muteepika nga nze omukwawo nze mmotoka ngirese era nvuze pikipiki kaninde biggwe ngana nze nfuna musaala nnyo okuzza abaana ku ssomero n'ebisigadde n'okulabirira family kawe neepika ku mafuta ageekanamye. Mmotoka abamutuvuga zinywanga ze baatuma okutuzza mu kyalo twazitombera n'ebyebyo awo nebaliza mukwano gwange mwami Kibalama bwe yagera mu bondi yagula akamotoka akavuga kanywa n'okusinga bajaji yinza okubanga ekasinga yaŋŋaye n'okuŋŋa nti muzeeyi nkuweereza litaabi ne mga ssebo nzeeyanzizza kubanga ye munnange yalaba ekijja n'amanya nti entuusa gye ŋŋenda